Eyegwanyiza ekifo kya Busiro South ku tikiti ya NUP Matiya Lwanga Bwanika alabudde abavubuka abayingira ebyobufuzi okufuba ennyo okubitegeera n'okubiyigamu ekimala baleme okubigendamu ng'ekyokwekwasa oba okwesanyusa so nga ebyobufuzi bye bikyusa oba okwonoona eggwanga. Bwanika nga wa kibiina kya National Unity Platform asinkanye abavubuka b'ekibiina kino mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso mu musomo ogw'enjawulo ogugendereddwamu okubangula abavubuka bano ku buvunaanyizibwa bw'obukulembeze naddala eri abo abaagala okuyingira ekisaawe ky'ebyobufuzi omwaka 2026. Tutandike okwawula okuba munnabyabufuzi n'okuba omukulembeze. Bayuth abavubuka abaana bange bagamba ebyo bintu bibiri byawufu era ke kabenje ke tusinza okuba nako kati. Oli ayinza okuba nga munnabyabufuzi mulungi naye nga si muki kakati munno kutwagala abantu ng'alina qualities meka ng'ebyobufuzi obimanyi nga n'obukulembeze okola ki. Bwanika ategeezezza abavubuka bano mu musomo guno nga bwe kiri ekikulu abavubuka okufaayo ku bukulembeze bwe baagala ate bafeeyo nnyo okusoma n'okutegeera kye balimu so n'okweyisa obulungi bwe baba bakufuna mu byobufuzi. Kubanga politics ali seasonal, leadership is forever. Enti ya Museveni mulimu abantu abasalirawo eggwanga lino nga tebalina kukabira. Ye kyakola nga bawanabbanja wano ng'adiikuula ti prime minister naye nga nenabbanja alina amulagira nti kulaki. Ffe wano mu Buganda ekyo kyatulema. Bwanika era akinogaanyizza nti ebibiina ebipya tebiweereddwa mukisa kubangula abantu baabyo so nga buno obuvunaanyizibwa bwabyo n'asaba bannakibiina kyonna mu bitundu gye bali buli omu okufaayo okulaba ng'abangula abavubuka n'okubateekateeka. Buli budde twagala bitiibwa si buki si buyinza. Tube beegendereza nnyo ku bantu be tuteekateeka okwesimbawo mu bifo ebyo. Tulina okubabuulira ennyo ekyokukola okubabudaabuda n'okubayamba kikulu. Yupimuga ogukulukuta. You cannot find a flowing water when it is contaminated. Wanji amazzi nga gatambuga gakulukuta gavaawo ne wabeerawo amalala agakola ki agajja so amazzi ago tegasobola kukyafuwala. Ebyobufuzi batulonda wano tulowooza tumanyi naye ate tutuuka eri tuba tulina bingi ebyokuyiga naye gavana ategese emisomo gino nze era ngizeemu bingi. So tuli akatini tuleke kwefuula ng'ono omusajja gwe tukola ki gwe tulwanyisa. Abavubuka bano yonna gye bali tugezeeko bempawalinga kubanga ekyamazima tufuna chances nyingi nnyo ogenda ku mikolo tufuna chances nyingi nnyo naye omuvubuka oyo wayinza obutamuwa kukola ki ne bw'oba tomuwadde kwogera naye n'omuyita n'ajja n'abeera wadisi ne bw'ayogera obwogeza erinnya lye ekyo kijja kuzzaamu abavubuka ab'amaanyi n'okubeempawalinga mu bitundu gye tukola ki gye tuli. Abamu ku beetabye musomo guno kwe kubadde nakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform Alex Rovans Lwanyaga ssaako ssentebe wa Nuupu mu Busiro South Mugerwa Sali n'abalala. Abavubuka abeetabye mu musomo guno basanyukidde enteekateeka y'okubangulwa eno gye boogeddeko nti ebayambye nnyo mu kutegeera n'okutaggulula obulipo bw'ebyobufuzi. Kyeyune Noah.